yawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public, when you make a public apology, it's very risky because some people may believe you and others may say bino byebiki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu aba akikkiriza abagamba yi bambi yeetonze ate abala ne bagamba So I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu, nze ne famire yange n'abantu baffe tubye triliyoni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jaamu ya ssaawa nnamba. Mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye byasobola okubyatula. Lwaki teyabyatutte? Mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya etugamba tweteekateeka tutya. Ekisooka ku kyeki okunoonya ki? To have an examination of conscience. Did he really examine his conscience, this president of ours and his wife? Did they take time to examine their consciences? Tebasoma katekisimu abantu abo. Tubazeeyo. Ekyokubiri kukola ki? Okwenenye okola ki? Okubibonerera. To repent of your sins before you confess. Nga tonaba kwatula. Sooka okole ki? Ate ekyokusatu yatula, tottola, teyatottodde. Ate ekyokuna oba tumuwe ekibonerezo ki?